Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanje nakwakira on program yetu y'Ekinyamurungi, program y'Obusiramu live aha TV West Studios. Omutebe kanisa Nkabirijo and Hawa Sali Musa kandi erizoba nyinemo Sheikh Sulaiman Juma imam wa Masjid Bakari omuri Kakoba Muyenga nakwakira sewe. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi jalla sha'nihi lahu sifaturi baqiya yabirus anna namlata fi junu'i layli dajiya. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitire kamba nzintanjire mwena abaruga kusare juma kampa miengu yabatambura kurunji munonga abarurira nshasha nimwe kandi abafera ntugirango inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So erizoba nebiro bishatu okwezo kwa Rajab ningasho kwa mshanjo omwaka 2026 kurujira aha kalenda y'Ekisilamu. Ekijungeri zoba nebiro bishatu okwezi kwa January ningasho kubanza omwaka 2025. Yes, abitu nimwe bare kandi kuhika omwaka musya itwe omkalenda y'Ekisilamu atiriyo mukwezo kwa mshanjo. Yes, leo tuza kumara umwaka. Yes, kandi umkalenda y'Ekizungu of course umwaka twagutahiremo mashallah. Yes, umwaka musya. So ntwenda kureba aha New Year's resolutions abamwe no shanga nangwa bamwe no kwatana kapapuro handika nyenda kore neki gonko shanga na kimwe umwaka niguza kubona kimwe takikozira. So twine kufaye munonga kureba kandi mazima twashikiriza resolutions zetu inshallah ta'ala. Haza twenda kureba Obusiramu cyo kiriyo bitu kandi cyabakiriyo ntukora tuta New Year's resolutions zetu. So omurama gwitu nugogo gwenyine haza reka tubanze turebe aha mwaka go gwenyine Quran hadith negamba ki aha mwaka. Alhamdulillah uliriza abaffe bonna abalungi abali ku TV West. Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atujja mwaka omukadde okubeera nga atutuusa mwaka omupya mu mbala yaffe y'Ekizungu. Kyengera kinene nnyo kyengera ne kihango munonga olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obulamu obulungi ne tutasobola kubeera mu bantu bafa. Erizoba abantu bafa munonga umuryo kakoba yona tuli mu kuziika buri cha unoshanga abantu every place abantu bali mu kuziika. So katufe Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti atuwadde ekyengere eky'obulamu kintu kikulu nnyo. Qur'an yogera ki tugamba ki Qur'an ku mwaka. Allah subhanahu wa ta'ala muhadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallama Baka sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti la tasubbu dahari temuvumango mwaka fa inna Allaha huwa daharu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala gwe mwaka. Saba tulaba bonna batuwuliriza okuvuma omwaka kintu kibi nnyo ne kigambo kibi munonga okuvuma omwaka. Okuvuma omwaka Nabi sallallahu alayhi wa sallama yatugana okuvuma omwaka kubanga omwaka ye Allah subhanahu wa ta'ala wekitiba Allah jalla jalaluhu yakyusa ebiseera muqawwirul layla wan nahar. Allah yakyusa ebiseera obudde ne buziba obudde ne bucha embere yo yonna Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki yagikola. Allah jalla jalaluhu atugira mu Qur'ani suratul dahari oba suratul insan min bidayati muntandikwa. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba bada'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Omuntu asobola okubeerawo nga tamanyi nti essaawa na Allah subhanahu wa ta'ala mukola ki amutwala. Baganda banga batuwuliriza mwenna bali ku TV West abalungi omwaka okubeera nti tuguvaamu ne tudda mu mwaka omulala. Osobola okubeerawo nga tomanyi nti omwaka guno gwoyaniriza
gwogamba nti happy new year n'ogwevuma ne weevuma old month au last year gye tuva okuvaamu Allah subhanahu wa ta'ala tumanya ayinza okubeera nga agenda kukuttira mu mwaka guno so ab'ebitiibwa okuvuma omwaka eyo sinkola yaffe ya musiraamu omusiraamu kikyalina okukola omwaka nga gutandise nga bwe tuyingidde 2025 kyalina okuteekako nnyo essira kwe kulongosa eri owekitiibwa Allah nga bwe tubagambye nti abantu erizooba ne bafa bangi munonga Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala okulekawo omuntu n'amujja mu mwaka guno omukadde n'amutusa mu mwaka omupya ayagala asobole okubeera nti akola ki alongoosa emirimu gye yeeteekateeka amanye nti essaawa yonna agenda kuddizibwa eri Allah kubanga Nabi sallama atutegeeza nti la tughadiru bitawuba okubeera nga omwaka gukusanze bwe tolinza kwenenya yanguyiriza nnyo osobole okubeera nga weenenya eri Allah fa innal mautu ya'tika baghtatan kubanga osobola okubeera nti weevumye omwaka guli gw'ovaamu naye omwaka guno gwogenzeemu okufa ne kukugwira bugwizi kibwatukira so ab'ebitiibwa bonna abatulaba abatuwuliriza ku TV West tubategeeza nti omwaka Allah subhanahu wa ta'ala atugaana okubeera nti tugwevuma naye tulina kulaajana nnyo kubeera nti tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala ne tulongoosa emirimu gyaffe. Okay, barakallahu fikum. Ninjamna nanje wahora mazima ngokutwara ebire by the last Friday tukachihondawo ningashi tukakigambaho tukareba ngo omwaka ni Allah niwe mwaka no wari kora entebe kanisa zona ni wari kutamagara ni wari kugiyaho so buri kimwe cyona twine kuba kandi nitumushaba so abamwe ndebire nibajuma mwaka nti mwaka ogo nago gwire gutari gwire gutangwire kaguho ibiki konko wesi mubundi kandi tokumanya ubwo musya obundi nimora agendere ningashi kadara Allah subhanahu wa ta'ala biyakutebekanise byo kabibe birunjo bibi byona noza kubivugana so ekikuru nokora tauba tuketisa tukashaba Allah subhanahu wa ta'ala okureba nkani mazima yabasa kuturabya mukoronje omwakogo so sheina ningshaba ogumiza mutushobora inka abasilamu ningasha abantu bona twine kuba ntukurachi zo resolutions zit au kani pamabyo moyo wena na manyecha kwenda gukora yes konka how best can we do it twine gukora tutakurunji kureba ngo twakora resolutions no kimno webale nnyo hajati ebyo omuntu byali badate afokasinga ko nnyo mu mwaka guno this year kwe kubeera nti afuba nnyo kubeera nti alwana nnyo bw'aba badde tasaala akoleki ayiga okusaala ayiga okukola ibada ez'enjawulo bw'aba badde tawaayo zaka nga Allah yamuwa obusobozi ayongera okubeera nga akola ki ng'awaayo zaka twali badde tubirwanako nnyo kyova olaba nti mu busiraamu omuntu asobola okweryaza amaanya waliwo mu busiraamu kye bayita avulumu al abdi nafsihi omuntu okubeera nti ye mwennyini yekolako obuki obulyaza amaanya okugeza waliwo omusajja eyafa ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu mata rajulu fi zamani Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu omusajja yajja nafa ku mulembe gwa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu faqamu li yusalli alayhi abantu ne bajja ne basembera ne bayimirira okubeera nti basalira ki mayitire obajja nazaye nga bamuladde mu ssanda wajadu hayyan mutawaqatu fi unuqihi ne bagenda okulaba musanda ze bataddemu fa idha al-kufnu yataharraku esanda nga zenyenya ku saidi y'obulaga eno ne bagisembera balabe kiki ekiri muki musanda mwe batadde mayiti wajadu hayyan mutawaqatu fi unuqihi ne basiŋŋaana nga mu nsingo y'omusajja oyo mulimu omusota guli mu kusesebbula ennyama y'omubulago gumuluma fa arada al-qatila ne baagala okutta omusota ogwo waqalatil hayya omusota ne gugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah nzikiriza Allah oyo asinzibwa wa anna Muhammadur Rasulullah n'omubaka Muhammadi mbaka wa Allah naye mukkiriza ne gubabuza nti lima takutulani lwaki mwagala okunzita ma laysa li dhanbi wala khata'a omusota guno Allah yagwogeza ajati okubeera nti abantu bakubiriza nnyo nti bwe tuba tuyingidde mwako mpya omuntu alongoose eri Allah asobola okubeera nti waba badde tamanye esswala asobola okuyiga esswala omusota ne gubabuza nti lima takutulani lwaki mwagala okunzita ma laysa li dhanbi wala khata'a sina nsobi yonna gye nkoze yadde zambi lyonna okujja okubojja omusajja ono ng'akyaliwo
negubagamba nti fa inna allaha amarani mazima Allah subhanahu wa ta'ala ndagidde antuadhiba okubeera nga nkola ki nga mubonereza omusota neguwa ensonga zaagwo negugamba nti omuntu ono kana yasma'u al-adhana wa lam yaji'u bil jamaa okwazina abadde nga akola ki akuwulira naye nga tagenda muki muswala kati kyetukubiriza abatulaba bonna bali ku TV West nti omwaka guno tufokasinga ennyo okubeera nti tulongoseri Allah ekyokubiri kyetwali badde tufaayo nnyo okubeera nti tukola mu mwaka guno enkulaakulana development okubeera nti tucreatingawo some income immadde income nga ng'oyingiza buli lunaku kuba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza n'atugamba nti omuntu yenna ayagala obugagga ayagala ssente akole ensonga zino nnya alwane ku nsonga nnya ensonga esookera ddala ittakhadhul asbaabi mu mwaka guno abatulaba mwenna tuteekewo ensonga eyitibwa ittakhadhul asbaabi ensonga Allah kwagenda okuyisiriza okutugabirira Katonda kwagenda okuyisiriza okubeera nti atuwa ssente ekitegeeza nti si kwebaka bwebasi mu bintu byetutunuulirako ennyo obusiraamu butulagira nnyo kola jati obusiraamu butulagira nnyo okubeera nti twekubiriza nnyo okubeera nti tukola abantu yiga okukola mu mwaka guno tuteekewoko emulimo gwonna gwe tusobola okubeera nti tusabirako Allah n'akola ki n'atuwa omuntu ayagala obugagga tugambye akole ensonga nnya mu bufunze nga tuziyita mu bwangu nnyo olw'ebiseera ensonga esatu tugambye nti ittakhadhul asbab ateekewo omulimu asobola okutandikawo omudala gwa chapati asobola okutandika okusuubula amatooke asobola okutandika okutunda amanda buli mulimo gwonna ebyo byonna ebyo obusiraamu bwetaagira ddala okubeera nti omuntu abikola ensonga ey'okubiri omuntu ayagala obugagga nga amaze okuteekawo ensonga gyagenda okubeera nti Allah amugabirira afuniremu ssente ensonga ey'okubiri gy'alina okukola attawakkalu alayhi okubeera nga yeesigamira Allah ku mulimo gwo gwakoze eki gwataddewo gwatandise gwakuliyeetinzeewo agunywerereko ensonga ey'okusatu omuntu ayagala obugagga mu mwaka guno ekintu wali badde okola Nabbi kyatulaga sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti attawakkalu okubeera nga omuntu yeesigamira Allah ensonga ey'okusatu gye yayogerako omuntu ayagala obugagga bwe bataddewo mulimo yeesigamidde Allah amanyi nti Allah yakola ki yagabirira Allah ajja mugabirira mulimo ogwo nga tagenze mu bintu byakusaba balangi byakola mu mbeera efaanana bwetyo kwegamba Nabbi n'atugamba nti ekyokubiri as-sabru kubeera nti omuntu ekyokusatu omuntu agumiikiriza ateekemu obugumiikiriza ku mulimo gwakola ki ebimu ebitulemesa okubeera nti tutuuka ku nkulaakulana kwe kubeera nti tetulina bugumiikiriza ku mirimu gye tuba tukoze eki tukuliyetinzeewo kati ensonga y'okubeera nti tugumiikiriza ku mulimo gwonna gwe tuba tugenzeeko nsonga nkulu nnyo kale ey'okuna mu bufunze gye nnyinza okubiriza abantu abaagala okubeera nti bagaggawala kwe kubeera nti bafuba nnyo attaqwa okubeera nti bafuna okutya Allah mu mulimo gwe bakoze eki gwe batandiseewo omuntu ayinza okutandikawo omulimo gw'okutunda amanda naye mulaba abantu abasinga mwe batundira amanda amakala mwe bagatundira mwe bagapimira ekipimo kyabwe n'osiŋŋaana nga omuntu oyo oluusi balina ebidomola ebidulamu bye bakoona n'osanga ng'eno amanda gali waggulu naye nga wansi tewakola ki tewali so mu bufunze ebintu ebyo bina okubeera nti tutya Allah mu mulimo gwe tuba tutandiseewo kintu kikulu nnyo eri omwaka omujja guno gwe tuyingidde biidhinihi subhana nga betusaba Allah okubeera nga atusobozesa okubeera nti tugukola ki tugumalako. Okay, barakallahu fikum ninja mwana wanje wahura agoni go mazima awokuba okuzaho okabura ekyokola kandi okaza kutungana nti abamwe noshanga nayomba naruhanga bana mazima ntanga nkakukora wallahi konka kandi totireho mihanda eyi Allah subhanahu wa ta'ala arakora ki arakuheremo riziki ninga shobugiga ukagiga hara so twareba ngo ombyona ebyokora oine kutaho omurumu taho akarimo kona ogumwaka abantu mwe mureke tukore namani taho umuhanda gwona gukureba kandi watunga cyo kora kandi bitari ebingo babikibankozesa uwekozese faye munongo kwekozesa gira capital hariho burumo bucyo kubasa kutandikiraho Allah akakutera riziki na barak oninga shops blessings emigisha oshanga bikimwe cyo nacyatambura kurungi munongo so taho omuhanda gire ki watandika gukora then bwanyuma yo kukitandika
kaho arebeka kandi wayisiga Allah subhanahu wa ta'ala mutemo bwesije ngo mazime cyo kinakora Allah subhanahu wa ta'ala naza kunyamba nenza kumaraho kuronje munonga business yanje etambure akana nawe twareba ngo ine kubana tawakkal you know as in we marira Allah subhanahu wa ta'ala utakazo mushirika abamwe no shanga yatandika business konka ekihabanza gukora ni shirika yagenda umbalanje yazo mbaranje kandi nterereza kampe migisha omwanya gushaba Allah subhanahu wa ta'ala business yawe booming etambure iwe watandikiraho na shirika kandi we shirika ri haram shirika ni manyisa you know kuzomba mbarangi kandi biki aho noba washisha buri kimwe business yawe nebita kuza kurugayo ekindi twareba ngo ine kugira obugumisiriza on business yawe reka ko kuno watandike iki cyayanga mangago tuwagumisiriza waza kindi aho noba nowe bihabyo nanoza kushanga byakuremo zaho so business yone yiwatandika rebeka ngo wagiramo aswaburu gumisiriza ukorena na namane mazima noza kureba buri kimwe cyona cyatambura kuronji munonga yes so ebyo byona nibikuru munonga kandi ntwende ntunguka by the way tine kiri kwaza kutambura ataro sente nizetengwa oba no maka oba niki sente mazima amagara na sente nifitambura hamwe so twine kufa mnonga okore mtu akorana na mane atubase kutunguka kuronji munonga shigumiza amatushobore aha bintu bitwine gukora ningashi okufokasingaho okureba ngo taba kuronje munsoma mbimbi byatoyinza okweyongera ko program ya feno kutunulira eriyo omuntu okubeera nti atuse mwaka guno byayina okufokasinga kenyo nga tumaze okulaba development kubanga development nga zinyo tetuyinza kunyonyola nkula nakolaki kujimalayo kyovula nti era obusiraamu bwa respectinga nnyo essente obusiraamu bwa respectinga sente nabbi sallallahu ategeza ku kyesente okumanya nti buli muntu yali badala asaba nnyo Allah okubeera nti amuwaki amuwa sente nabbi yagamba nti mani mata duna malihi fahuwa shahidi omuntu yenna afa nga alwanirira mali ye alwanirira byabugagga bye alwana basajja banji bawalampa ebizimbe n'omusingana aliyo waggulu ku kizimbe waggulu ali mu kuteeka yonda birwamu ali mu kuweereza nkokoto ali mu kulwana kubeera nti asakira famire ye ali mu kunoonya sente nabbi sallallahu agamba nti omuntu oyo bw'afafa huwa shahidi aba afudde muki mujulize Allah yeyama okumuwejjana luvannyuma lw'okubeera nti abadde muntu ng'atya Allah ku nsi kunongeera musaaze so bintu bye tulina okubeera nti tufokasingako nnyo oba nga tutunuulirako nnyo mu mwaka guno ab'ebitiibwa development ey'ensonga eyo nga tugimaze ekyokubiri kye twali badde ndowooza mu bye twali badde tusaana okubeera nti twewala mu mwaka guno bye twali badde tusaana okwewala obulyazaamaanya omuwarabu atugamba nti avulumu obulyazaamaanya okulyazaamanya mutayi waawe ebyo tubeere nga tubikola ki amazima tubyesaasire okulyazaamanya omuntu munno avulumu al-abdi li ikhwanihi okulyazaamanya omuntu munno nabbi sallallahu alaihi wasallama okumanya nti bye twali badde twewala mu mwaka guno bwe bulyazaamanya nabbi atugamba nti omuntu yenna yabuza basahaba n'ababuuza nti abange mwe basahaba ataderuna manini al-mufras mumanyi omuntu omwavulunkupe atayina yadde kikumi kyonna omuntu omwavu basahaba ne bawanika emikono ne bagamba nti ya rasulallah al-mufras omuntu ayitibwa omwavulunkupe malla dirham wala dinara nti ye muntu atayina sente yadde kyobugagga kyonna kyakoze eki kyakuliyetinze nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti al-mufrasi min al-ummati omuntu ayitibwa omwavulunkupe ku mulembe gwe guno nabbi n'agamba nti yaati yawma al-qiyama yagenda okujja ku lunaku lw'enkomerero lwa kiyama faqad zalama hadha nga yali azaamaanya munne yamulyako essente ze yamuwola sente n'agaana okubeera nti akolaki nti azisasula wa akala mala hadha nabeera nga ali emaali y'abanne abantu bangi batulugunya abaana bamulekwa ne babalyako emaali yaabwe ne bawamba properties z'abamulekwa every property buli kyonna kye tuyinza okuyita nti kyabugagga nga kyabamulekwa omuntu n'akola ki n'abeera nti akibba kati mu mbeera efaanana bwetu mu bintu ebyo bye tulina okubeera nti tulwana nnyo okubeera nti twewala mu mwaka guno gwe tukola ki gwe tulimu
Nabbi sallama nagamba nti omuntu bw'anaaleetebwanga ayitibwa mwavulunkupe yo alyazaamaanya ki alyazaamaanya banne. Nabbi n'agamba nti fayukhadhu min hasanatihi n'aleetebwa mu maaso g'owekitiibwa Allah ng'omuntu ono abadde alina emirimu egimusobozesa okukola ki okuyingira ejjana. Naye ate olw'okubeera nti alina be yali azaamaanya fayukhadhu min hasanatihi Allah n'akwata ku birungi bye ku mirimu gye emirungi gye yakola ate n'agiteeka ku bali abantu be yakola ki be yali azaamaanya. Kitegeeza nti emirimu gye emirungi gimuggyibwako ne giweebwa abantu be yakola ki be yali azaamaanya. Kati Allah n'ayingiza bali ejjana ate ye n'amuyingiza omuki omuliro. So mbufunze abatulaba mu Nnaku TV tubakubiriza nti mu bintu bye twali badde twewala ennyo omwaka guno mwe muli okukola ki okubeera nti tuli azaamaanya mu bufunze. N'amazima kandi nawe ninjira nibwo obuliyali okushanga omuntu n'omweguzaho sente ogiraniza kuzireeta obwire buti na buti oshange waziteererayo mazima eshara y'omuntu ojja neba neza kwisyankaye. So twine kufayo munonga okureeba ngu mazima ntwetantara obuliyali abokuba nibushisha buli kimwe kyona na sente yawe y'okuba otutikire konka wagitamu abokuba neba yahinduka haramu ekiwa obuliyali obwakora ahandijo wabugita aha byobugiga byawe ebyo tutikire nibiza kuhinduka haramu kugira ngo wagitamu ebitari byawe. Yes, oshange wafa kubi kumanya nti obulyazaamaanya tusaana tubwewale. Waliwo babukola mu ngeri nnyingi. Abamu babadde bakuba bannaabwe obutayimbwa ababoda, abamu babadde babba bannaabwe abashuma ebingi munonga. Ennaku zino babadde bayitirivu nnyo babba abantu ne baleka nga bakoze eki babakosezza. Kyova olaba nti ffe mu busiraamu okumanya nti bwavumirira obulyazaamaanya okulyazaamaanya munno oba muntu munno obusiraamu bwakitunuulira. Kyova olaba nti mu nnamula zaffe ez'obusiraamu omuntu singa atta munne kubanga n'okutta nabo buki bulyazaamaanya. Alladhina rahum alyawma min intishari dhulumi mu bintu ebimu bye tulaba ebyolekedde ensangi zino mu nnaku zino zonna mulimu obulyazaamaanya olw'okubeera nti abantu batta bannaabwe. Ekitta abantu kiki kingi nnyo abantu batta bannaabwe nga babalyazaamaanya. Kyova olaba obusiraamu bwe bwatulamula ne butulaga nti singa omuntu atta muntu munne y'okutalu naye akole ki naye attibwa kubanga aba akoze eki abamulyazaamaanyizza. Era ate obusiraamu ne bujja ne butulaga nti omuntu singa aba akoze eki singa abazze nabba n'ayingira nabba abantu b'omu famire bw'amaze okubabba n'abatemako n'emitwe n'akola ki n'abatta. Obusiraamu ne bujja ne bulamula nti omuntu oyo ate yakolebwa bibiri. Ekisookera ddala bamutwala ne bamuteeka ku trading center nga bw'oyinza olaba mu ttawuni ne bamuteekamu awo mu lujjudde okumanya nti obusiraamu bwaziyiza okubeera nti abantu battiŋŋana. Obusiraamu tebwagala muntu kutta muntu munne. Era ne gavumenti yaffe ya Museveni kati omuntu okutta muntu munne kintu ki n'omusango gw'amaanyi munonga. Saaba tulaba okubeera nti twewala obulyazaamaanyi obufaanana bwe butyo. Obusiraamu ne butulaga nti omuntu singa abajja nabba abantu ate natta babbye. Obusiraamu butulagira nti atwalibwe mu bifo byaki ebya public bayite abantu bamutemeko okugulu okwaki okwa ddyo bamutemeko neki ne left hand oluvannyuma thumma yusirabu ateekebwe waggulu ku muti bamuteeke ku musaalaba omusayi gumuggwemu abantu batandika okutya nti okubba n'okutta bannaabwe mu shariya lo kasita omuntu abba ate natta. Mpoziko bw'ababbye ate takkirizibwa kutta naye kakati ono abbye ate natta. So mu bintu bye tulina okubeera nti twewala nnyo kwe kulyazaamaanya n'okubeera nti tutemula naffe. Olwaleero ensangi zino abantu bangi nnyo tubalaba abakyala batabba baabwe mu mbeera ey'obulyazaamaanya, abavubuka okutta abakazi mu mbeera efaanana bw'etyo. Kigambo kya bulyazaamaanya nnyo. Gona amazima buli omu miringo etali emwe n'emwe timu sente zonka. Yes, twaleba of course okwita omuntu noba wamulyazaamaanya noba wamukoraho obulyarya abamwe noshanga nibiba amataka g'abantu oli neyekaza nayekaza nyowe nendabira wallahi konko obwire bulyahika olyashashurira ekintu ekyo. So twine kwetantara ebintu nk'ebyo kuba nibigaruza enyuma nibihindura buli kimwe kyona haramu. Ebyo tutukire omu burungi noshanga byona byahinduka haramu oshange byakobeera byo.
Yes, so twine kufa mnonga okureba ntwetereza munonga omwaka omusyo tube nitwembwe tweze bujja tube basya nkomwaka okugura musya tubase kwetereza buli kimwe cyona noza kureba cyatutambura kuronje inshallah taala twaza kubanza tuseho kache omukahomro ntugaruka watakaruga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna wanjenda kwakira yo mukahomrako deka tugumizemo na program itu nyamronji program y'Islam live on TV West Studios nchinemo Sheikh Sulaiman Juma akandi ni imam wa Masjid Bakare omuri Kakoba Muyenga kandi nabwe no mushomesa wa Nyamityobora Nusrat Madrasa Nusrat Nyamityobora na Kabohe na Kabohe Secondary School mashallah. Yes, so tureba oku ebintu bitune kuba ntukora omwaka musya okureba nkani mazima twabasa kwetereza spiritually ningashi omunyikiriza kandi nano development okwetungura. Yes, kitari ekyo noza kushanga twagumenye. So twine gukora namane okureba ngo twarugayo kandi tufeyo munonga okwekwata Allah subhanahu wa ta'ala abase kutubasa omu buli kimwe cyona kituri kwenda kureba kandi twachikaho eje munonga. Sheina nyenda gumizo mo tutangaza hanshonga ya tauba okwetisa bokuba binji no shanga nambwe warebo mu resolutions zabo list ninga plan zibiniro mwaka musyogo ruhanga tina hari Allah wallahi ruhanga tina hari no shanga obundi takumanya no kushoma Qur'an takumanya no kusara okutunga wuzu takumanya kutunga wuzu takumanya za dhikiri eduwa konka tabyinire bwire kandi obuni bye bikuru munonga bitwine kuba top priority okureba ngo twabikwata then ebindi bikakorata so nanyenda oyongere kwangusya ahanshonge ya tauba ninga shokwetisa abatulaba bonna ku TV West mu program ya fene y'olwaliro atenga ilibo lunaku lwa kutaano olujudde baraka Allah subhanahu wa ta'ala yalogerako mu Qur'ani ng'olunaku olwokutaano luno era naluwessula namba 8 wa suratu al-Jumu'ah natugamba nti idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Kitegeeza nti lunaku lunene nnyo abasinga tebatera kulutegeera naye nga lunene nnyo okusinga ne Yidi emmeka Yidi ebbiri Yidi al-Fitri ne Yidi al-Adha. So mbufunze okubeera nti omuntu yali afuba nnyo kola tauba mu mwaka guno. Abantu abasinga tebamanyi tauba mizwati. Kigambo tauba kitegeeza ki abantu bakiwulira naye tebakola ki tebakitegeera tebakyawula. Naye Allah subhanahu wa ta'ala tugamba badavu billahi minash shaitani rajim mu suratu at-Tahrim essura yitibwa at-Tahrim eri mu juzu ya kusatu etandika ne qad sami'a era ye page esembayo mu juzu yitibwa qad sami'a. Allah tugamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza abatya Allah abamanyi nti mugenda kudda eri Allah akole ki ababale abamanyi nti mugenda kuzingibwako mu ssanda mugenda kusuzibwako mu ttaka nga bwe tuli mu kusuza abantu abalala baganda baffe betukola ki betuziika. Allah nagamba tubu ila Allah mwenenye eryani Allah ku byonna bye muzze mukola abantu bakoze amazambi mangi nnyo ebintu ebinyiza Allah mu mwaka gwe tukoze eki gwe tuvuddemu era bakyayagala babeere nabyo era abalala bakyayagala batopinge nako naye nga baali badde Allah bakoowola bagamba nti bakole ki benenye tawbatan nasuha olwenenye olwaki olwannamaddala abalala benze kuba kabandi abalala benze kubawala abakyali mu maka g'abakadde baabwe eyo yonna no tawba twagala okugaziya ekigambo ki ekigambo ekiyitibwa tawba atuwuliriza omulungi asobole okubeera nti akola ki nti akitegeera. Tawba eno Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah asonyiwa amazambi gonna, Allah asonyiwa ensobi zitya ensobi zonna. Ebanga omuntu lyabanga yenenyereza Allah nga akoze tawba nasuhan nga tagenda kuddamu kubeera nti akoze zambi eryo liyenenyerezani Allah kati Allah lwatagenda kusonyiwa muntu kwe kubeera nti amutira ku zambi eryo nga akimanye nti ki nti zambi chovola nti Allah asonyiwa amazambi gonna okujjako ezambi erya shiriki Allah dirwa atalisonyiwa okugata
Allah Allah dirwa atalisonyiwa singa omuntu afiira ku zambi eryo ng'akyakola ki ng'akyagatta ku Allah kati ndowooza olaba kati abantu basinga tukyayina ebintu binnyo bye tulina okutunuulira tumanye butya bwe tugenda okukola tawuba tawuba abantu abasinga abatuwuliriza ebitiibwa abasinga tebamanyi tawuba kikola ki kitegeeza ki era tawuba bagikola batya kati ekimu bintu ebiyitibwa tawuba kyo kyennyini kyeki kwe kwenenyeza Allah Allah tumwenenyereza tutya tawuba eno ebeera ya njawulo kyawukana ku istigifaaru mu busiraamu tulina kye bayita istigifaaru omuntu ogamba nti astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atuba ilaihi ekyo ebyo bigambo ebiraga nti osaba Allah okubeera nti akola ki nti akusonyiwa ezo bazita istigifaaru fenna tubeera tuzisoma obanga tuzikola oluvannyuma lwaki olwa buli swala naye ate tawuba ekakatibwako kubeera nti okola tawuba eyitirirwa tawuba gyennyini ogenda gikola otya togenda gikolera mu azikaari tawuba ogenda kusaalira akammeka ekyo nno kye bayita tawuba osaalira akabiri ofuna buzu n'osaalira akammeka biri n'osaba Allah akusonyiwe nga bw'oyogera n'ezzambi ly'osaba Allah akole ki akusonyiwe nga bw'olyogera era nga bw'okulukusa n'amaki n'amaziga ng'osaba Allah akusonyiwe tawuba tugambye nti omuntu agenda okukola tawuba yeenenya eri Allah afuna buzu n'asaalira akammeka n'asaba Allah amusonyiwe nga bw'ayogera n'ezzambi lye yakola lyasaba Allah akole ki era nga n'amaaso ge gakulukuta amaziga okukakasiriza ddala nti alina obulumi ku zambi lye yakola omuntu ayinza okukola tawuba nga ya shiriki yagenda mu balangi n'agatta kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ate nga nabbi yatugamba nti mani ata kahina fasaddaqahu bima yaqulu lam yuqbalu salatu 40 yawma omuntu singa agenda eri omulangi eryo nno zambi eryetaaga okukolera tawuba omuntu bw'agenda eri omulangi n'avaayo nga taleese eddagala tajjeeyo ddagala lyonna kwegamba naye ng'akakasizza omulangi byakoze eki byamugambye yo nno taleese eddagala nabbi yagamba nti lamu yuqbalu salata 40 yawma Allah takkiriza swala zo okumala ennaku 40 ennaku 40 kitegeeza aba agenda kusaala esswala okumala ennaku 40 ng'ate zonna azisaala mu jjama Allah alyoka atandika okubeera nti akola ki kyamusonyiwa so tawuba kintu kigazi nnyo okubeera nti twenenya nabbi yagamba nti yukthiru min al-istighfari tuyitirize nnyo okubeera twenenyeza Allah atusonyiwe lwaki lianna kulla buni adamu khata'a kubanga buli mwana adamu yenna muki musobya agwa mu nsobi kati obusiraamu ne bukubiriza okubeera omuntu nti ayangu amangu okubeera nti yeenenya la tughadiru bitawuba tayanguyiriza kwenenya abantu bangi balina amazambi gaabwe ge bakola ki ge bakola era n'emwaka guno nga bagenda kuwangala gonna nga bagakola twayogeddeko nti omuntu ayinza okuba nga yakola zambi lyakwenda ku mukaani ate nga Allah yakituziyiza era kizambi ddene nnyo lumu omumanyi omu yali ayitibwa Barukisi yali alina nnyo imaani ng'atya Allah shaitaani n'emujjira mbalaga obunene bw'okola tawuba shaitaani yajjanga eri mu kifaananyi kya musajja kubanga shaitaani zeekyusakyusa ziri mu kutalifaani shaitaani bwejja neeyingira mu kusinziza omusajja oyo we yali ng'ali mu kusinza Allah eri musajja nga wa imaani shaitaani bwe yajja yajjira mu kifaananyi ky'omusajja n'esooka n'esaalira akammeka era akabiri Barukisi ali wali agitunuulira shaitaani bw'agenda okulaba Barukisi ne yeewunya naga nti omusajja ono ansinga imaani avuddewa kati mu bintu bye tulina okubeera ntufaako nnyo tulina okwewala nnyo shaitaani kuba Allah yatugamba nti inna shaitaana lakum aduwu fattakhidhu aduwu omuntu ebimuleetera okukola ensobi Allah zaatayagala ebeera ki ebeera shaitaani ate neekomekereza nga wemwewakanye Barukisi bw'alaba omusajja ng'asaalira akabiri akulukusa amaziga naga nti muntu kyona asinga okubeera nti ayina imaani atya nnyo Allah najja n'agisallama n'agiwa ku salaamu nga tamanye nti shaitaani nemugamba nti osobola oyagala okufuna obukkiriza nga bwe nnyina imaani nga gye nnyina nemugamba osobola okukola ensonga 3 ensonga eyasooka yamugamba nti osobola okubeera nti okola zina oyenda Barukisi n'atya n'agamba nti innahu kana fahishata wa sa'a sabila eryo nno zambi ddene nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allah sigenda ddikola nemugamba nti awo tosobola kwenda osobola okutta omuntu shaitaani yemugamba nengeri mu kifaananyi ky'omusajja Barukisi naga nti
ate okutta omuntu zambi ddene nnyo kubanga ddene nnyo twalyogeddeko wali mu kusooka nembaga nti omuntu okutta omuntu naye busiraamu bulagira akole ki attibwe mpozi ng'amusse si mu bugenderevu bw'amuttanga ng'amusse si mu bugenderevu accident amutomedde ate awo obusiraamu nabo bwamuwa omutango kye bayita kafaara omuntu bwatta omuntu nga tagenderedde awa embuzi 1,200 katulaba nti omuntu okubeera nti yenenya tunokolayo ko ebintu ebimu omuntu byakola n'abeera nga asobola okubeera nti yenenya Balukisi kale n'atya nnyo okubeera nti tasobola kukola zambi lyakutta shaitaani nemuwa option eyokusatu nemugamba nti osobola okunywa ku mwenge Balukisi n'alaba omwenge nga atirisiti eryo nno nalyo zambi okumanya nti okunywa omwenge zambi ddene nyajati ali mu kidio wano wetuweereza Allah subhanahu wa ta'ala avunaana abantu 10 ku zambi ly'omwenge Allah avunaana omuntu agunywedde n'avunaana omuntu amuwadde sente ezigunywa n'avunaana omuntu amulagiridde we bagutunda abantu 10 Allah bavunaanira awo n'abamusemberedde ng'akola ki ng'agunywa Balukisi ye bwe yalabanga okunywa ku mwenge atirisiti naye nga kyanoonya imaani nga shaitaani yagala kumubuza kumusula mu zambi Balukisi n'anywa omwenge bwe yanywako ate n'agenda n'atwala amazina ng'abantu bwe babeera nga batamidde batwala amazina abo okakana ng'agudde ku mukazi n'amwendako ate bw'amala okumwendako bawa omukyala n'akola ki n'abasanga Balukisi n'amukuba n'amutta kati n'afundikira ng'akoze ensobi meka akoze amazambi 3 ekisobola anywedde omwenge atasse ate akoze eki ayenze kati obula nti omwenge mu busiraamu gwayitibwa Ummul Kabairi ye maama waki w'amazambi w'ebyonoono nti omuntu bw'agunywa obwongo bwonna bukugamba kukola ki bukyuka n'atandika okuvuma n'atandika okukola ki okumanya nti omwenge waliwo omukwano gwange omu musajja si musiraamu yali anywa omwenge neiba wange naye ekyamujja ku mwenge aba akomawo ewaka ng'atamidde azunga nga bw'omanyi nti omuntu bw'anywa omwenge bava kuki ku layini yo bwana ne bumugamba daddi wuuyo musajja n'abugamba nti sinze daddi wamu n'asumulula empale ye n'ajja obwerere n'abugamba nti yono daddi wamu kati ndowooza olaba omwenge ogwo era omukyala yanguwa mangu nnyo n'ajja n'amubulya n'amugamba nti wazze wano abaana n'obalaga obwerere bwo nti ki nti daddi wamu tugezaako okunokolayo okutegeeza nti omwenge mubi nnyo era ye maama w'amaki w'amazambi omuntu bye yali badde alwanako nnyo okubeera nti akola tawuba bw'aba munywa mwenge aguviireko ddala obutaguddira wakadhalika ekyo kye tuyinza okuyita nga tawuba mu bufunzi okuva ku zambi lyawangaalira barakallahu fikum ninjamna nanje wahurra twine mbwenu kufayo mnonga okwetisiza Allah ebibi bita uko byomuwena namanye kibi kyakkola oba n'orugambo oba n'obushuma oba n'obunyaji oba buli kimwe kyona twine kufayo mnonga okwetisa okureba kandi Allah subhanahu wa ta'ala yatusasira kandi obutagaruko madhambi ago tuketereza then ebyatawuba ebinde ninde bakirekaza kutwata konka ebiri kutambula na tauba atuleba nkanda bwe oyine kwemerezaho eswalitano fayo mnongo kusala na sunnezo zo mu darasa oyongere kwega edini yawe siba mande na norwakana those white days nache ebyo byona twine kuba tufayo mnonga okushoma Qur'ani okuzo mu juma na mnonga abashija bamwe tubakwenda kusala ejuma kandi obe ne bakwata hu mnonga so na nebindi ebyo byone bikwateye na obwikiriza ninga shenkiriza twine kufayo mnonga okureba twabitereza omwaka ogu omusya nga nayagala okukola tawuba tumugambye asalira akameka mbiri then ayeti sari kugamba ebyo byakora kureba nga Allah subhanahu wa ta'ala yamusase shakire kari kugendera na nyenda atugambe bintu ebya amagara abamwene ushanga tukufayo mnonga amagara gitu bantu so omwaka og'omusya mureke twekebeze kandi sirimwe abamwe wagira ngo twekebeze nibate ebiteekateeko nebizasirimu nga endwara ni nyingi mnonga noreba abantu natambura abantu tutambura na n'endwara tutakumanya so mureke tufeyo mnonga tuzo mu marwariro twekebeze tubase kumanya ngo turijo magara gitu haza twerinde turiyo kurungi tukore exercises rero mukama kureba ngo taba fit tubase kutambura kurungi mnonga sheyareki ndabamwe noshanga we should mind our own business abamwe ebintu bitakwata ono bano bifauci oreba oriyantirebo oreba ngurebeki mbwene oshanga ubwire tubushisiro mu bintu bitari
nanyi nukushabo yongesereza hanshange ku nsonga y'okubeera nti abantu obusiraamu nabbi sallama atugamba nti min husni al-islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi mu mpisa ez'omuntu omusiraamu omulungi mu mpisa z'omuntu omulungi yo yaleka ebitakola ki ebitamukwatako ekintu kyonna abatulaba mwenna ekintu kyonna nga kizze nga tekikukwatako obusiraamu bukulagira okole ki okireke waliwo kye bayita tajassasu oketta simanyi oba mu Nyankole bakigamba bati oketta omuntu kwegamba n'abeera nga aketta munne kimuleetera okufuna hasad ensaalwa fitina n'evoomo kubanga afuba okulaba munne biki byakola abalala batuuka okubeera nti bagwikiriza bannaabwe ng'oli akutte essimu agitadde kutu naye kwegamba olabira ddala nti ebintu ebitakwata ku muntu yalibadde obusiraamu bwo bwalongoosa okumanya nti obusiraamu ddiini entuufu tewali ddiini esomesa empisa za mu bantu nga busiraamu kati obusiraamu bwalabanga omuntu okubeera nti aleka ebitamukwatako kiyamba ye ne kiyamba ne community kubanga kimuleetera attanafasu kyebayita attanafasu kwe kuvuganya competition muzungu bakiyita competition omuntu buli wabeeranga atunula eno neri kimuleetera afuna n'obulwadde mutima omutima gwe gulwala kubanga aba agutisse ekintu kyatajja kubeerako na busobozi so mu bufunze tukubiriza bonna abatulaba nti ekintu ekitatukwatako tubeere nga tukola ki nga tukyesaasira bantu mwe ekintu ekitatukwataho muleke tukyesaasire awenki nooba nogezaho okumanya ebiri kufa omu makagori ebiri kufa aha mulimo gori ebiri kufa family yoriya naki ebintu ebitakugasha ekitakuyamba kyesaasire abamu bayinza okutulaba wano ne bagamba nti ate lwaki bano batugamba kuba waliwo abantu nga basiraamu naye nga tebaagala kusaala kati ng'oli ajja kujja amugambe nti kola ki nti nga tewasadde nga tosaala kati amugambe nti tolabanga seka yayogeddeko n'agamba nti mufe ku bibakwatako ekyo kirala ekyo kirala kubanga Allah atugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa tuyambagane mu kulagirirwa empisa ennungi ne mu kutya Allah wala taawanu bil ithmi wal udwan ebibi tetubikola ki tetubiremerako tukubiriza abantu okubeera nti babivaako yes so munono wanje wahura fayo munonga okufa aha mudaara gwawe rugama kagaba abantu fabyawe omwanya gweko abantu bali mu kukola go iwe oliyo n'otambuza era ne Nabbi sallama yagamba nga tumaliriza yasabanga nyeddu weeno yagamba nga Allah nti Allahumma inni ay mukama wange Allah nkusaba a'udhu bika onkingirize min khalili makirin omukwano ogw'ensaalwa ogutayagaliza ayinuhu tarani nga guntunuuliza kisa oli akusanga ndaga nti ajja salamu alaykum nolabanga asimayirinze oba omuntu omulala naye nga muli akola ki wakalibuhu yarwani omutima gwe nga gukola ki nga gukolimira gugamba singa kafa kati mu bintu ebyokubeera nti tuleka ebitatukwatako omuntu bwatunuulira oyinza okubanga Allah alina kyakuwadde kyakusukulumizaako olina kusanga oguza akamotoka oba oguze piki mpya nagamba nakulaga nti asanyuse naye omutima gugamba singa kamutta singa afa nakola ki kati obusiraamu ne bujja ne bupaga nti nabbi yakutukubiriza nnyo okusaba omukwano omulungi n'agamba nti omukwano omubi ogwo iniraa hasana tadafuraha bwe gukulabako ekirungi omukwano omubi gukibikka tegukyogerako omuntu omubi bwakulabako ekirungi takola ki takyogera kati bano bwe tulina okusunsulira emikwano gye tulina friend w'omulungi wokakasiriza nti muntu mulungi kwe kubeera nga bwakulabako ekirungi akyogera ate bwakulabako ekibi akola ki akibikka naye bw'oba olina mukwano gw'omwaka guno ng'obadde omaze naye omwaka guli ng'ate bw'okola ekirungi takyogera kuwa nira asayi'ata adhaaha ng'ate bw'okola any mistake nogwako mu mistake nga kyakiralaasa nagenda ng'akigamba abantu so ebyo byona abantu mwe leka tukyenchure
banwani bitu emikago abatakugasha bashareho abatakuyamba abatakuzimba abamwe noshanga bariyo bine banywani babo konka bariyo ngati babagasati bine kibakayo tokubatunga mutibakutunga ati abo bashareho abo kubati barakombeke so na nebindi habakire taza kwendera aha tonka kikuru twine kufa munongo kwetereza omwaka musya abuli kimwe cyona kibe tubase kandi kutambula abana bafumu kiwumulo kino kubera nti babasindika ku mizikiti babatwali wabayimama bashome hetini tubera ne darasa ey'olwesande tutambula ne sekakasule owa ikira darasa ya ikireyo abantu bajijjumbire baberenga basoma sigadde Sulaiman Juma omusomesa Kabwe Secondary School madarasa Nusrat Nyamityobola atapulira oba dosi apulira ebyenjigiriza ku somero lya Musa Kingagatini. Okay, barakallahu fikum nano anje program ko ya tamberete kamba menkine chwaigamu ahana ziganda hawa sali Musa kana nyinemu Sheikh Sulaiman Juma Imam Masjid Bakari omureka koba muyenga twazendeza okurara kurunji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر